Bannange energy ebadde y'amaanyi nnyo omukulu Bobi Wine ng'atuuka wali mu kuziika taata wa Honorable Munangate Betty Nambooze omukyala esayidi eno wali mu Nkoowe bye ngenda okubeera nga nkutuusaako nga yakava Munangate wali emitala w'amayanja ate nga Dr. Jose Chameleone kw'ossa ne Pallaso basazeewo bambi okukwatako ku talenti Munangate empya esayidi eno wabaddewoko omwana gwe bakutteko wali mu kisaawe ate eky'omuziki esayidi eno bambi tejamina nti nsinza kujamina nti yogi kansuke nkutegeeze nti no kansita obeera nga tonaaba kusubscribinga osubscribinge kibeere nga kitambuyira ddala nnyo okukamalako obumazi actually enkya ya leero esayidi eno munnange nga wali ntandise n'obubaka obw'omukulu Munangate Bobi Wine nga yakava Munangate emitala w'amayanja esayidi wali mu London atuukiddewo mu Uganda esayidi eno nkugambye nti no enkya ya leero kubadde kuziika wali munnange bambi taata wa Honorable Betty Nambooze bakireke bambi yamuva ku maaso era nga gabadde maziika wali naye muganda wange ekibadde wali omukulu Bobi Wine ng'atuuka oh my god energy abadde w'amaanyi. Energy abadde w'amaanyi nnyo bambi ng'abantu baagala Munangate okumulabako omukulu Munangate Bobi Wine naye nga byebyo Munangate ebitambudde esayidi eyo. Katusabe Munangate omwoyo gwa taata Munangate omukyala Betty Nambooze mukama aguwummuze mirembe esayidi eyo. Kakati nno kankwongereyo ko wali Dr. Jose Chameleone kw'ossa ne muganda we Pallaso. Actually ku mazaalibwa ga Pallaso munnange wali wabaddewo ko Guy actually muyimbi. Kakati nno wali bambi Pallaso ne Chameleone beeyamye Munangate okubeera nga bamukwatako ko wali talanta empya esayidi eno nga boogezaawo okulaba Chameleone abaddewoko ne message gy'abadde awerekezaako ku wali nga boogezaawo okulaba akatambi ako. Mbadde nsaba bano birthday yange wayimba Kamili akonda ne Kamili takumanyi kyekituufu naye kati akutegedde olwakayimbako naye nsaba birthday gift yange otulemu eno ngoma Kamili. Bosi wange yaman ganziruga biki mwana Pallaso to the world yaman bosi wange obaye twatandika okuyimba fe tebatuwangu ebyaddala era biziki nawamba muwambe abaaliyo tebatuwangu nze nawamba baki ate nempaamu my brother ate Katonda mu maaso g'abantu era kikola nze neerabira kizibu kyo kyokka sikyenina na bingi netigogezi bweru Anko Pallaso nga bakisabye nzikiriza magala kwani Anko Pallaso ngeri maaso yoyo nno Munangate omukulu Dr. Jose Chameleone nkugambye ku mazaalibwa ga Pallaso esayidi eyo mu katambi ako akabadde kafuuse etappu ku mukutu ogwa TikTok esayidi. Ngenda kubeera nga nkomako maaso awo kakaza nti nno vidiyo ogirayikinga kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba nzikiriza ngenda kubeera nga nkomako maaso awo n'ebirala.